Yesimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna mwenna aba following Fadi TV ginembebaza nembagamba nti ekyamazima kimwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kadi Mr. Owa B2C munange yakubye ku Nabatanzi ekibaati era nga munano yamazina gye omukyala we mugalale era nga ye mukyala gwolengedde wali mu kifaananyi kina kuba nkulaga ekifaananyi ky'omukyala oyo Nabatanzi oyo mukazi wattu ajjukira B2C kyejjeve mu kivulu era nga Nabatanzi yakoze kyamaanyi bambi mu kulanga ekivulu kino abasinga bagamba nti ne Mr. Nabatanzi okoze biki bino aberuwero era nga bwato bwe yagambye Mr. aberuwero maama Luwero yono wano yekka woman MP mutu labiranga ddala jukira ono yesimbeyo kuba MP mu 2026 asadiza wali Luwero ye mukyala we era balina omwana jukira ne bya education ne byatandika bwe biti manyi twasoka biyitanga byakatemba Mr. yavudde confirming n'agamba nti balina n'omwana ate omuntu ava n'agamba nti balina n'omwana kati muba mwagala ki Nabatanzi ebyaddala ye Mr. tali mu pulaani ze Mr. alabika ndooza yeesonyiwa Nabatanzi ngoba oliawo ebintu bye biwanvu nnyo omanyi ekyamazima tewali amanyi mwami wa Nabatanzi oba oliawo Nabatanzi ng'alina omwami oba oliawo mugamba Mr. munnaake moving on nze wedi ndi booked nina omwami tewali amanyi mwami wa Nabatanzi tewali amanyi mwami wa Nampijja okuba wa Nampijja bagamba mbulubowa bosi waabwe lwakuba tetubikakasa tubayi kikakasa tubikonfaminganga nga munange ngeri bitambulatambula kadde kano ku social media Mr. ne Nabatanzi tewakyaliwo anything going on tewakyaliwo kigenda mu maaso wakati waabwe omukwano laabo byonna pe Mr. yafuna dda omukyala baazana dda omwana kinkubye enkyukwe naye nga aliwo emyaka egiyise emabegakawo kati katugeze mu mwaka gwa 2021 22 ebiseera ebyo Mr. ne Nabatanzi waliwo ekyakigenda mu maaso wakati waabwe nendowooza tebyatambula bulungi oza Mr. n'agamba owaye lwaki seefunirayo omukyala Mr. gwe yafunye mukyala MP w'abavubuka ndowooza youth MP mpe w'abavubuka nga bwolaba ebya Edikenzo n'Ennyamutoolo n'Ennyamutoolo yali MP w'abavubuka mama kyali bagala kufaanaganamu na Edikenzo abasinga bagamba mbu abayimbi b'ennaku zino mbu kaakati essaawa zino essaawa zino bategetinga abakyala balina mannya na balina ssente bano MP baba n'essente bafuna essente buli mwezi abasinga bagamba abavubuka b'ennaku zino bwebakolerera migongo mulekera abo banaye kubanga omukyala si ye mukulu ennyo yabaka bali myaka gye gimunaani ne Mr. kubanga ne Nabatanzi yennyini agenda myaka 3 Nabatanzi ali myaka ndowooza nga 27-28 yes wakyenda wa 19 Nabatanzi bwena buli yabagamba Nampijja wa 91 information yalinkinga bagifulumya kakati bamugamba mbu ono MP mukulu mbasi bategeera mu Mr. akolerera mugongo mwabami b'ennaku zino abasinga abavubuka bakolera migongo bafuna bakyala bana bateeka mu musimbi Edikenzo yafuna Nnyamutoolo byatandika bwe bityo yakakana agambye nti balina omwana ayina yali youth MP ekyamazima ye Mr. nze sikyawakana zino si mukyala ono mukyala we kasita ndaba bitinga nga bya Edikenzo byennyini kyajabirangirira ndowooza lwali lunaku lw'abamaama ndowooza ekituufu lwali lunaku lw'abamaama era neyagaza n'amukulisa Happy Mother's Day era ng'amwagaliza bisinga era ng'agamba nti yamwenyumirizaamu nnyo okubanga yamuzaalirwa omwana omulungi jjukira Edrisa Musuuza ava n'agamba tajja tteeka baana be mu kamera naye amaana n'atulaga omwana we gwe yazaala mu Nnyamutoolo twamaane tukola ki twamaane tumulaba ekyamazima ffenna emitwe negitubobba nga tugamba bino ebintu bya ddala oba si ddala kubanga musooka byatandika ng'ebyokusaaga nga tulaba nga tulaba ng'ebitayinza kutuukirira n'ebintu byakakana byapenyinze kati kyekimu n'ebino ebintu bino ebya Mr.
ekyamaze bambi basinga ffenna ffenna tuuza nti Mr. ajja kakana awasiza Nabatanzi oba oli awo kyalituukiridde endowooza oba oli awo waliwo bitaatambula bulungi oba nga Nabatanzi tali ready mu bikolagana relationship nga tali ready manyi muno musizi buli omuntu abeera awo ng'ali ready okuba bintu bya relationship nti gwoba omusajja amufuna mangu amufuna ku myaka 2 n'omulala alina amufuna myaka 2 omukazi amufuna myaka 2 n'omulala alina amufuna myaka era abafuna ku myaka 3 mu 5 kudda waggulu. Yes, Nabatanzi oba oli awo tali ready kubanga agenda mu bintu bya relationship. Akati munnange byebyo yamwagaliza ebisinga maama w'omwana we yamwagaliza bisinga era n'abagamba nti abeeruwere mu 2026 temubeerabiranga ye Mr. yayongeze kubanga akikaatiriza nti ye n'omukyalo we bamuyita Agnes Kirabo gemanya g'omukyalo oyo. Mukyala alabika bulungi, Black Beauty alabika bulungi. Nonkala basinga boogera Nabatanzi akwata mu kizigo. Nabatanzi kuva dda bambi alina kkala ye, mulekera omukazi omuyisaamu eggaali oba omusajja yagenze agende mumwesonyiwe mukazi wattu mumwesonyiwe. Oba yagamba ne Mr. okumuvinga on Mr. n'akola kinaakita n'amwesonyiwa kubanga kuva 2020 twali tukirabanga biyinza okakana nga bitambudde kkirya nti byawedde nga twali tukola ki twali tusuubira ndoza omulengera omukyala yoyo omukyala wa Mr. yoyo gw'olengera mu kifaananyi wano mu Gomesi wali ku mabbali Mr. Owa B2C abasinga gwadde bakazaako Mr. owa Nabatanzi bikomekereza bubi eri abasinga bagamba nti Mr. singa kisoboka wandigaseeko ne Nabatanzi n'abakyala babiri balabeyo ku social media bakola ki abaleera sebomba okuteesa okwo ne bannange mwagala entalo mulekerawo naye nga bambi Nabatanzi ye bitwali tusuubira nti ne Mr. binaatambula nga twali tubisuubira ebintu nedda omukazi yazaana balina